Society yaffe yeetaaga abantu abali morally upright. So to training omwana ono okubeera with morals, okubeera ow'obuvunaanyizibwa, okubeera ow'empisa, okuba ng'afaayo eri abalala. Y'ensonga lwaki twazze mu kirowooza tulage okufaayo kwaffe eri community yaffe nga tulongoosa kitundu kyaffe. Soka bambuni. Namiryango high school. Leero nga bwe tulumanyi nti lunaku lwabakyala, ennaku z'omwezi 8 mwezi ogwokusatu 2024, tuzze tuyongyeko ku kitundu kyaffe kuba this is our area, so tuzze tukirongooseeko era ng'abawala b'e Namiryango tuli basanyufu nnyo okulaba nti tukozeeko era tutunulira ekitundu nga kinyiiyaga essanyu lyaffe kuba obuyonjo busooka. Bakyala gye bali abansikiriza okukontinulira ne future eno ndi muwala mulungi okugeza our prime minister honorable Nabanja. I want to be like her. Luno olunaku lutuyigiriza kinene nti bwe tukula nga tukuze bulungi tulina okuba abayonjo tusobole okubeera obulungi health-wise. Erinnya lyange nsana Kalemawumi. I'm the head prefect of Namiryango High School. We are here as the Women's Day. We are here to bend down. People bend down. Abaana abawala jajja olunaku olungi olwabakyala mwenkaddiidde mubambatiriza mange yampisanga awo ku Gulama amperekera tugenda okusoma omusomo ogwaffe ogw'abagole nga batuga nti ototuuka nkya nnyo bajja kugoba mu ssomero owulira ssebo naye nze golaba sitangatanga mu ddiini neyabalokole ndi wano kumpi nnyo era baagala ewadde kitabusuulwa mbusuulwa nali mumanyi wano naye kati sikyatuuka emyaka 8 nfuna ne sente z'abakadde baba zimpadde kibiriga mpita naye nze sikyagenda tezinatuuka nakuja nti bwe ntumeera Namiryango na wano sikyatuuka. Tuula maama bakubuuzeeko bajja kunoonya.
Nsanyuse okubalaba mwena mikwano gyange. Mukyalina n'agafukamira anakana kawala kano. Okafukamira. Ndeetera omusajja olabe bwefukamira. Ekyalimu agafukamira. Babano abaana bavudde ku Namiryango hayi wali waggulu bakuleetedde by'olunaku lwabakyala. Olunaku lwabakyala olulungi. Nga neyanziza banange neyanzege mami banange mukama wawe mukisa basebo banange banyabo mukama bongere mukisa mwebalino mwebalire ddala mwebale kuturabako banange mwebale kutujukira bane mukama bagumire bana bakatonda yendebaze abaana bano bola bavudde ku Namiryango hayi bambi bakulikeyo abaza okwagaliza olunaku lwabakyala olungi. bakulikeyo mama bakulikeyo Tukulabye. Bale njajja bayi. Kale bannaye. Bale kukuuma mukadde. bane mukama bakumbe mwebale kutulabirira banange mukama bongere omukisa mukoze kiyitirivu kino ate nno nakuba nkoona mbadde ntunudde eri bannange Bagambe ku linnya lyo. amannya nzaamina kisa kya mukama najjuma kisa kya mukama lya katonda najjuma lyeri ekika emyaka 8 Ekyalo kyoliko bakiyita batya? ekyalo bakiyita kirowooza Ero si wano wawangalidde. kirowooza owulira okyanga ofune ku bintu nga bino essanyu ppitirivu bannange essanyu ppitirivu nze bannange ate singa nategedde nti munajjako eno saasa nalibadde sigenda nakulima bannange nga Elinya Kevin Busuro Najemba Director Namiryango High School. Tuzze olwaleero kuba lunaku lwabakyala tutandise njibwa nga tunite byonna n'abaana abawala. Lwaki tukikoze bwe tutyo? Kuba tubadde twagala okulaga ensi yonna oba community yaffe nti abakyala tulina kubeera abantu bakozi. Era ku lunaku luno olwaleero olw'abakyala tukubiriza abakyala bonna babeere bakozi. Tweyongere okuba abakozi ate nga bwe tusomesa era nga bwe tulambika n'amwana waffe omuwala abeere ow'omugaso mu nsi. Ne divinity yafunye distinction 1 mu GP ate n'afuna ne distinction 1 mu subsidiary computer studies. Twebaza Katonda. amanya g'omwana Seremba Joram Namiryango High School Gulama. afunye meka 20 points mu history, entrepreneurship ne divinity. Essomero lyaffe liri ku musingi lwa Bukatuliki ate nga mukimanyi bulungi nnyo nti tuli mu budde bwa kisiibo ate nga butukubiriza okuwaayo eri abo abateesobola. Kale bwe tulabye ng'olunaku lwabakyala ate ne lukwatagana n'obudde obw'ekisiibo ne tugamba nti ndowooza lubadde lunaku lulungi okukola ekikolwa ekyo eky'okuyamba abeetaaga bwe bali mu bwetaavu. Kubiriza abawala abato bakole omusingi omulungi nga batulabirako basome emisomo egya science ate n'egya arts. Babeere bantu babuvunaanyizibwa kubanga omukyala bw'abeera nga ataasomye ate kiba kirala kubanga abeera alina amaanyi mangi ne mu society oba community mwabeera aba asobola okwerwanako obutanyigirizibwa bantu oba
obubaka bwe nina eri abaami baffe nti batuwa omukisa tukole kuba ate bwe tuba tukoze netufuna akasente ate naffe tukwasaganiza wamu nabo okugabirira famire ate n'okubeera nga kirowooza LC1 twesimye okuba nammwe olwaleero olunaku lw'abakyala era bendi nabo bemulaba mu bifaananyi wano baana ba Namiryango high school essomero erisangibwa mu kyalo kyaffe olunaku lwaleero bakoze ebintu ebikulu bibiri ekisooka kwe kujja ne balongoosa ekitundu mwe tubeera ate era omuli essomero lyabwe wamu n'okuddiza ku bantu abakadde mu kitundu. Twebaza nnyo ba directors b'essomero kuba nti basobodde okutuwa abakyala bano abato ne bajja ne tubeera nabo ne tukola bulungi bwansi mu community ate wamu n'okuyambako okutegeeza bo bwe bajja bategeeza abala nti balina okuba nga bayonjo obonero kalungi nnyo ife abakulembeze wamu n'essomero kubanga basobodde okuddiza ekyalo abakyala bano bendi nabo abato kubanga bagenda kubeera bakulembeze mu bbanga ttono oba bajja kubeera bamaama oba abakulu b'ebitongole ebyenjawulo nti twetaaga ensi ng'erimu abakyala abakakkamu abakozi wamu n'okuba nti basobola okulabirira abasobola okuzaala. Tulina obuzibu nti tubeera n'abakyala abamu mu komite yaffe tebasobola kulabira bulungi amaka gaabwe naye omulembe guli nti gwa abakyala ate nga abangi basituddwa nnyo mu bifo ebyenjawulo twongera okukubiriza be tulina nti n'oba ofunye ekifo nga kyabukulembeze osigala okola obumanyizibwa bwe ng'omukyala mukka. Eri abaami bangi basuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa ne babulekera abakyala ddala abakyala abakola ogenda okwesanga nga yaweerera abaana ogula emmere omusajja n'asigala kuzaala nakola bintu birala byabayagadde. So abaami bo tubakubiriza beeyongere okuba nti basobola okuba nga balabirira nabo amaka kubanga omutwe gw'amaka ye mwami. Bali mu bifo ebyenkizo naddala kugeza batutwala MP waffe wano omukyala Namboze Bakireke wamu n'abakyala balala bangi twongera kubasaba ongera okulumirira omuntu wa wansi ebiteeso byabateesa nga tibirumirirwa abo tukira ddala ku muntu wa wansi. Kugeza gye tugenze mulabye omukadde omu agambye nti ez'abakadde teyazifunye naye ate nga ali mu myaka 5 kitegeeza nti kasente ke okunyigirizibwa kweyongera mu maka ge ate ng'alina naye balina okulabirira bazaala. Abakyala abalala ogwenyumidde naye wano w'abakyala mu kyalo mukyala wa Goli Margaret era mulabye tubali tukola naye mwebaza kuba tutambudde wa mu mirimu gy'ekyalo n'abaana be bazze. So kyenyinza okukubiriza kuba bano abakyala abenkya bagenda okubeera abakulembeze nabo tubakubiriza bavudde buto nga bazze ne basomesa abantu mu komenti obuyonjo twongera kubasaba n'abatuuse mu bifo eby'amaanyi bajjukirenga okudda wansi okurawundi okuyamba nze w'abakyala kwerozibwa n'ekirowooza kutwala okwebaza kwange eri dayirekita we Namiryango hayi okukuwa abaana bano olunaku olw'abakyala ne tuba nga tukola nabo ku kyalo kyaffe ky'ekirowooza LC1. Ndi musanyufu nnyo era nsabira n'abaana bano fyuca yaabwe ebeere ennungi ennuŋŋamu babeere bakyala bakozi. Nze nga ku lw'abakyala domestic violence lwaki ebeerawo nkubiriza abakyala bannange babeere bakyala bakozi babeere bakyala bavunaanyizibwa mu maka gaabwe era mbasabira bongere okugunjula abaana ye fyuca y'abakyala babeere bagumiikiriza n'ebyo byonna ebijja mu maka gaffe. Kuuma abaana gwe mutindo oguliko mu myaka gino. Kale abakyala babeere bakozi babeere mu maka gaabwe era nsaba President singa asobola kinene nnyo bannange yandifuddeko nnyo kigambo mukyala ayongere okutuwa obuyambi wansi wano ku ground abakyala babeere nga bakozi balina babeerako nekyokukola ekibayimirizaawo mu maka gaabwe.